Olubereberye essuula 7 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mukama n'agamba Nuuwa nti, yingira ggwe n'ennyumba yo yonna mu lyato, kubanga kulabye ng'oli mutuukirivu mu maaso gange mu mulembe guno. Ku buli nsolo nnongoofu twalako 7 ensajja n'enkazi, naye ku zitali nnongoofu twalako 2 ensajja n'enkazi yaayo. Era ne ku bibuuka waggulu twalako 7 ekisajja n'ekikazi, ekika kyabyo kireme okuzikirira okuva ku nsi. Kubanga oluvannyuma lw'ennaku 7 nditonnyesa enkuba ku nsi okumala ennaku 4, emisana n'ekiro, era ndisangula buli kintu ekiramu kye nakola okuva mu nsi. Nuuwa n'akola byonna nga Katonda bwe yamulagira. Nuuwa yalina emyaka 6 amataba we gajjira ku nsi. Nuuwa n'ayingira mu lyato ne mukazi we n'abaana be ne bakazi b'abaana be okuwona amataba. Ku buli kika kya nsolo nnongoofu n'ezitali nnongoofu, ne ku buli kika ky'ebibuuka mu bbanga n'ebyewalula ku ttaka, ne biyingira ne Nuuwa mu lyato 2 ekisajja n'ekikazi nga Katonda bwe yalagira Nuuwa. Bwe waayitawo ennaku 7 amataba ne gajja ku nsi. Mu mwaka ogw'olukaaga ogw'obulamu bwa Nuuwa, mu mwezi ogwokubiri ku lunaku olw'e17, ensulo zonna ez'omu nnyanja ennene ne zizibukuka. Enkuba n'etonnya ku nsi okumala ennaku 4, emisana n'ekiro. Ku lunaku olwo Nuuwa ne mukazi we n'abaana baabwe Seemu, Kaamu ne Yafeesi ne bakazi baabwe ne bayingira mu lyato. Ku buli kika kya nsolo entono n'ennene, enfuge n'ez'omu nsiko, na buli kika ky'ekibuuka mu bbanga n'ekyewalula ku ttaka ne biyingira mu lyato. Ne bayingira ne Nuuwa mu lyato 2 ku buli ekirina omukka ogw'obulamu. Ebiramu ebyayingira ne Nuuwa byali ekisajja n'ekikazi nga Katonda bwe yamulagira. Mukama n'amuggalira munda. Amataba ne geeyongera obungi ne gasitula eryato okuva ku ttaka. Amazzi ne geeyongera nnyo ku nsi ne gabona wonna, eryato ne liseeyeeya kungulu ku mazzi. Amazzi ne gatumbiira nnyo ku nsi ne gabuutikira ensozi zonna ezaali zisingira ddala obugulumivu. Amazzi ne gatumbiira emikono 15 okusukka ku ntikko z'ensozi. Ebiramu byonna ku nsi, omuli ensolo enfuge n'ez'omu nsiko n'ebibuuka mu bbanga n'abantu bonna ne bifa. Buli kintu ku nsi ekyalimu omukka ogw'obulamu ne kifa. Mukama n'asangula buli kiramu kyonna ku nsi, abantu n'ensolo n'ebyewalula ku ttaka n'ebibuuka mu bbanga. Nuuwa n'asigalawo yekka n'abo abaali awamu naye mu lyato. Amazzi ne gasigala nga gatumbidde ku nsi okumala ennaku 150.